tugende ew'omwana omuwala ono. Beki gye baliko nnyabo manya gange nzina ga Morini bambi nina gye nasooka okufumbirwa Beki naye bukyanga nvangayo mbasizadde baanamye bafa kazali olubuto luvaamu. Omusajja bwe nali nvaayo yaŋŋamba nti oba wange wakulema efumbirwa kale efumbirwa nnyo. Beki ne wengiza kufuna omusajja omulala yinaina nti batukwatagane paka wabawo ekikola ki ekitulemesa paka netukola ki netwawukana. Kati bambi mbadde nsaba buyambi bwo Beki nabawuliriza abambi banyambe bambuulire ku kyokola gye nagenda kunna gye nagendako baŋŋamba nti nompewo za kika era omusajja nansaba osimanyi nkoko naye kyannemesa mu byo yaŋŋamba okunyambula then mukunyambula ng'ate tuba tulina okukola ki okubeera naye Beki ebyo mukwano abuyambi bona bawuliriza abo. Weewaawo era eŋŋombo yaffe egamba okwogera kuba kwaffe naye ate okukola kuba kukwo. Ate era gwe ng'omuntu olina okutunnyonnyola nga totulekeddeeyo kintu na kimu. Awo omuwuliriza wange kwanasinziira n'atoola ettaffaali n'aliteeka ku nsonga yo. Owuliriza Bit FM ekintabula ky'omuziki nze Rebecca Jingo kankomewo nate ne Nagawa ng'atunnyonnyola ebisingakaawo. Nagawa wange oli otya? ndi munange oli otya? Nze Rebecca Jingo. Nsanyusa okuwuliza maama. Nange bwe ntyo. Ye Kiki ekikutawaanya? Beki nkubuulira nina ekizibu. Mpulira. Byonna ebisinza okunnoma mbizibu ebyo Beki byakufiirwa ng'abaana. Wakafiirwa abaana bameka? Kale nakafiirwa y'omwana ng'omu embuto ezaakavaamu nga zo ziri 3. Nga zivaamu buvi bwe zityo? Ye Oba olina nabbuguma mu lubuto? nedda Beki olaba nagenda mu basawo baŋŋamba sirina kizibu kyonna. Abasawo abazungu? Ye nagenda mu basawo abazungu kubanga n'olubuto olusembye luno olw'omwana ono eyafa bo balunsala busazi. Kati bo nga balaba ki? Bo tebalina kye baŋŋamba kuba baŋŋamba ndi bulungi nnyo tegedde. Kambuuze wagenda mu ddwaliro kinaki? Gye bannongoosezaamu bannongooseza nkokonjeru. Nkokonjeru. Oli ludda wa? Zino eno njeeno Bbaale. Oli Bbaale Kayunga? Ye mu constituency ya Katongole? Ye Nnyabo. Okay, kakati ddwaliro kyeddala wali ogenzeemu okukebera munda mu lubuto balabe bulungi? Nagendako mu ddwaliro olaba Beki embuto ezivaamu era amala ne bagenda ne bannaaza mu ki lubuto. Bakunaazaamu bulungi? Ye era ne baŋŋamba sirina buzibu bwonna. Naye ng'embuto zo zifuna bulungi? Nzifuna bulungi Beki owulidde nzifuna bulungi era bwe lukula ne luweza emyezi ng'esatu kwena nga lukola ki nga luvaamu nga tewali kyobadde nga toluwadde? Ye oluba luvaamu nsooka mba katugeze mba ebyo olwasooka ovaamu nali nkutanye bwenti nagenda owulira mulundi gumu nga mpulira wansi wakola ki oda ngendo laba obuto luyika nali na mu kinaabiro era nenkuba nnyo enduulu neŋŋamba bba wange nti nfudde najja bwe bajja ne bantwala mu ddwaliro era nga tukyali ewenyini nga nkyali enkoko njeru. Kati olwo ne tukola ki olwo ne tuzeeka ne tukivaako ne tugamba oba wekize netugamba oba oluusi musisi yakoze eki yayise kubanga ffenna twali baana bato nga teri amanyi. Olwo ne luggwa then nefuna olulala mu gwokusatu. Nfuna olulala olwosi kulimba Beki lwamala myezi 2 nzijukira gwalina mu gwakuna terwaweza na myezi 2 gwali mu gwakuna nga asatu olunaku olwesiri lwerabira. Nali nkutte enkumbi bwenti nangenda nkole ki nnime bwengenda mu nnimiro mba naakatuuka bwenti Beki saagamba nti oba nalima ngamba nti no nalima mba nkulinde maama nakutama bwenti mba nkutama nalaba ekintu ekinsala mu maaso ngaki ng'embwa. Beki awo bwe nagwa Katonda yazalire kubanga mu nnimiro waise waliyo muntu yenna nti oba nnyamba naye nasobola okwewalula nentuuka ku kkubo ntuuka ku kkubo okuntwala mu ddwaliro ogw'okufuna bukoze eki nga luvuddemu Beki nenfuna olulala gw'ekumi mu gw'ekumi netubeera awo ng'obuto tebulina buzibu bwonna era nga ntwala bulungi nga bino ebyo twelwazalwaza abakazi ebyembuto ebyo
nendwala bulungi omusujja bikibikinga bantwala wa dwaliro uno nazaala wange yaŋŋamba kitaddamu kolaki kugenda mu nnimiro nagamba oba okulima ennyo omugongo gwo nga muki munafu taddamu kulima beki etubeerawo alufuna mu gwa 11 Desemba uyo tuyingidde beki nkugamba nti tutuuka mu Gwokutaano obuto bantandika ennaku z'omwezi nga 21 okutuuka kwa 22 okutuuka kwa 22 nga ndi bubi bagenda okuntwala mu ddwaliro kwa 23 olwakyenkera ku Sande kwa 24 bankeza bukezi kunyongoosa beki nga omwana oyo abaawo tegedde ng'asooka abaawo mukubeerawo ko beki yamala wiiki 2 naye omwana wange bwe yali afa beki yaka omulundi gumu ng'akabuzi akato n'akutuka yankutukira mu ngalo beki okuva nekulu omusajja nangoba nangamba ye tajja sobola bizibu tajja kukoleranga ssente azikolererenga ng'akolera malwaliro naki takana kati ndi waffe beki beki ne wenfuna omulimu bwonkulima nti ngumalamu ewiiki 2 mba nkulinze nnyo kizibu ki ky'olina beki simanyi kubanga nze beki nkubuulire munnange nze nakuloni maama wange ebyewaffe zitatange namulaba nina emyaka 15 mwe namala omulaba wayitawo olunaku lumu taata n'addayo ewuwe tegedde waddayo ewuwe okenda okuddamu okunkubira okuddayo ewa taata ng'afudde nga bateekako bulooka beki kati ebyewaffe sibimanyi nnyo munnange kiki ekyo ekikulondoola ekikutwalira abaana kityo omwana wange bwe yafa nawalirizibwa beki neŋŋamba kantambuleko wadde nga sikola ki saagala naye kantambuleko bwe natambula neŋŋenda ow'omusawo musawo n'aŋŋamba era bakulogera bakuli bubi nnyo nemubuuza ani mbwera nazaala wo yakujja obwenyo ekama neŋŋamba nazaala wange abadde ayagala nnyo nzaali ate andoga atya otyo n'aŋŋamba kati omanyi kyogenda okukola ogenda kuleetayo wanene emitwalo 3 oleteeyo n'enkoko enkoko eyo nga nkazi enkoko eyo ogisale nkuyiweko omusaayi tumale tugende tubeere naawe tegedde then nentowooza ewammwe wali okutteko mu bigali by'ewammwe ne mugamba nze munnange ebigali by'ewaffe nze ekituufu simanyi by'ewaffe nange nimugamba simanyi by'ewaffe kati munange oŋŋamba ebigali by'ewaffe nga newaffe bukyangambanga mu bulamu bw'ensi naakagendayo mulundi gumu nga ngenda kuziika taata simanyi naŋŋamba kati omanyi kyogenda okola ogenda kuleeta emitwalo 3 oleteeyo n'ebyo oleteeyo n'amagi n'ebita z'amatameka 2 nenyimba bikwambulira manyi ebintu bye babikusimbira mu musajja kati nze bwe naabeera naawe engeri gyenyi nti ni musawo muganda bijja kuntya era bijja kuvaako Maureen wange tugende empola ng'omusawo w'ekinnansi ayagala kwebaka naawe yeddeki maama mu nsonga z'abakulu ekyo kyennyini nga tasaaga akanudde amaaso akutunulidde nga tasaaga ate nga beki musajja mukulu kati nti bwe yeegatta naawe olwo aba akwambuludde anti mukati yengeri gyayi nti musawo muganda ate nga ye alina amaanyi zigenda kumutya era zigenda kukola ki kumvaako sooka okomaawo sigala ku simu tovaako ye beki waliwo mbuzizza naga nti naye beki ddala kituufu abasawo b'ekinnansi bwe babeera bambulula abantu balina kwegatta nabo mukwano omukyala kyeyogeredde okiwulira kivudde mukama wake sinze kivudde mukama wake nti omusajja ali agamwambulula ng'ayitaawo tofaayo emboozi tugenda kugimalayo gwebeera mukkakkamu olire Rebecca Jingo waliwo ayagala okuteesa wano ku sipidi ekizungirizi wange Rebecca Jingo webale kuweereza ono walusimbi paatwe bombo omukyalo oyo muwuliriza bulungi naye abadde atandika alina kaatandise nako nti omusajja gye yasooka okufumbirwa yalina ebigambo bye yamugamba nze nnyinza okugamba nti nno oyo omusajja yavaako ebintu ebyo byonna lwaki tamulumba ne batuula ku mmeeza ne boogera kuba alina kyayogeddemu awo yalina omusajja gye yasooka okufumbirwa n'abaako ebigambo byamugamba yali ajja tambule mu basawo bonna ate banna abakyala balina ennaku kuba ogenda omusawo omuganda nga mu butuufu akwegombye era ebyo bye batera okukola ebimu ku bakyala Rebecca Jingo webale kuweereza
atoba nachulia ne ku mchala muyimbi munange mchala Aneti Nanduja yo kikubawo ningamba mama gochi nangamba musajja yarayagala ku candles ngayagala zakire munze nange ebalanze mbalabula lwakuba temuwulira oluvannyuma nga munchawa anyway eyo nayo tujja kulaba omusajja yagamba ki wanje munange ekiyo bali kuweereza amanya gange nze Kabugo Christopher no kujojina hotel Lubya esebo omukyalo oyo omusajja gye yasooka okufumbirwa yavaako obuzibu yamukola ekikyamu banga ojjukira kugambye nti yavaayo n'amugamba agenda naye tojja kufumbirwa walala era n'okuzaala tojja kuzaalayo ayo n'olwekyo alina kwegayira musajja amusonyiwa ekyo kye yamukola yabale kuweereza Beki eyo nayo tujja kutuukayo Beki ono mama Jackson ekabutemba naye enseeragawa abakyala nga tuli bazira anti Beki bannanga abasawo abaganda balimbalimba naye tubadde tusaba mwana muwala oyo bambi atuwe kweyo enamba y'omusajja eri gye yasookera anti Beki naye osooka oyogereko naye naawe olabe ayinza okwekwasa oyo omusajja so nga asooke naate yali yeetegerezaako ewaabwe gye bazaala taata oba waliwo ekibanja anti Beki mama Jackson ekabutemba naye abakyala muyita mu bingi nnyo tuyita mu bingi tugumira bingi tulaba bingi biba bingi gende tumalirize emboozi yaffe n'omukyala Nagawa Maureen wange nkomyewo gy'oli iye mama kati olwo omusajja ono omusimattuka otya omusajja omusawo Muganda ate olowooza n'addayo mama bwe wafuluma tewadda sadda kati bwamala era yali ku kyalo kyeyo bayitayo Galirayo eyo wansi eyo Katonda ayitayo Butungire mpulirayo bwamala nga nsanga nga ngamba bw'oba wagaana okuyamba ebizibu byo anti abaana abawala weemutyo ofuna omuntu akuyambye ate n'oyagala okwefuula omugezigezi nemugaba munnange ebintu kati samugamba nti ŋŋaanyi namulaga nti byeyantuma sinakola ki kubifuna kati olwamala ngajja ye yansanga awo ebbaali kati mpo ky'okunyamba ekizibu kye nagendera yatandika kunkwana ye Katonda wange oyo nemwesonyiwa nemunta paka nakati Beki toddangamu kugendako walala sirina wengendangako Beki kuba tewe nasooka okgenda naye nakyo kyanzigwako mu ddoboozi ly'ogenze n'ogamba nti olina omusajja gwe wasooka okwagala ye Beki omusajja oyo mukwawukana mwamala kuyomba kiki Beki omusajja oyo nali waka by'okusoma byange tebyalimu nti byalimu akasente kangi mpulira maama waka yali talina nti alina sente ziri awo ate nga ne taata baali bayawukana nga nyenyeze nanga taddanga mukola ki mulaba kati ebyokusoma kwange nibeeraawo nga tetirina sente nembeeraawo ewaka kati mba nina emyaka 17 waliwo omukazi ku kyalo ng'omukazi oyo ng'agenda ng'asanga maama mu nnimiro ng'amugamba mbadde neegombyaani muwala oyo jagala muwaani mwanyinaze nga maama amugamba ye omuwala omugambyeko ye akkiriza maama mukazi n'amugamba nti mbadde sinnabakola ki kumugambako maama n'agamba nze sirina buzibu omuwala kasita anaakola ki anakkiriza kati Beki we twakula nakula ne stepfather wange jukira stepfather wange ye talina mwana ku nsi dear kati stepfather wange bwe yawulira nga omukazi we agambye bw'atyo maama yagamba maama sale amagezi gonna wale nga muwala afumbirwa akole ava wano omusajja oyo najja gwe bali bampangidde yali myaka nga 3 kati stepfather wange n'agamba olina okukkiriza okoleki ogende naye sinzikiriza Beki kulwembera gye twali tulimu ate nga ne stepfather bwe yekyanga ku maama tetulinayo tukola ki wemulaga ekitegeeza okufumbirwa omusajja ono baakukaka ye Beki wange kiri nti ye yali agenda abawaki sente naye nga ne mama wange teyayagala kitegeera nengenda bwentyo kumpaka nekintuuka eyo omusajja nga takuwa kyakulya akuleka abe waka
mama we yaliwo nga nazaala wange yali mama we mulala mama we mutonga mama we munyina muzaala yali yavaawo ng'omukazi oli akozesa emirimu nga bw'owulira ekyo ninkigumira Beki bwe nakigumira omusajja Beki simanyi kumanya oba kino nkyogere omusajja nga ankozesa emirundi gye simanyi nga wafuuka kalogoyi Beki mukunkozesa bwe butandika nti Beki biri ebyaffe eby'abakazi Beki nga alayira fazali alabye ku musaayi wanje amala kulaba ku musaayi ate nenkera n'akereramu bw'ati Beki bannange Beki nawulira nga bintamye kwegamba ye ng'akamante gy'atawa biwata iye Katonda wange Beki neneekweka yalina mbiseera nga bino ebiseera bye balondesezangamu ebasalisa endagamuntu ebiseera ebyo mpulira Beki nakwata engoye ng'agenda okutwala endagamuntu Beki nayitireyo sadda natambuza bigere natambuza ebigere nentuuka wamu nensula ku kkubo paka we natuuka ewaffe Beki bwe nvaayo mwanyina we yajja ku kyalo kuba yali abeera okwewaffe kwenyini nga kwafumbira n'agamba mbu oba alemedde waffe okufumbirwa agira afumbirwa nnyo katumusalire wanje ekyo bwe kyatandikira Beki baali basezeewaabwe ewuuba yo omusajja bwe nalingayo yagambanga munze nina jjajja wange taloze ne baloga omusajja we bantwala ewabwe namala wiiki emu n'atwala ewa jjajjaawe jjajjaawe Beki yampa ennyama oba yamala emyaka emeka sikulimba tobanga wali ennyama y'omufu Beki nkugamba eki munnange n'ogirya oyo omusajja mwennyini jjajjawe yaŋŋamba nansanyusa okulaba mukyala nali nsibye ekitambaala yaŋŋamba jjako ekitambaala onsibira ekitambaala ndi muganzi wo owulidde nenkijjako nkamusanga ayanika mumwanyi n'agenda ne bayingira mu nnyumba yajjayo ennyama Beki sikugamba oba yali yamwaka kisikulimba naye nga yali emaze emyaka nga giyo kuba bagifumbira olunaku lulamba nga tejja ate ne mukugira yayiteyidde Katonda paka nakati Beki tobanga mwana wa maama baakuliisa omufu naye Beki siseera tosera ye omusajja teyakusala ebintuntu ku mubiri sirina wasale wonna Beki tolina ye oba emisalo togiraba simanyi Beki naye sisuubira kale kitegeeza okuva ku olwo tewaddayo genda mu maka g'oyo omusajja gwe wasookerako siddangayo Beki n'oli mwanyina yali yajja ku kyalo ekyaffe yavaako yasenka yagenda okufa mama ako abazaaya ddala bwe yafa basenka ne bagenda kati oyo omusajja omuwuliza gy'ali Beki simanyi gy'ali kuba n'ebiseera ebyo nali sirina yadde akasimu nti ate naye nga yali talina wadde essimu yali abeera ku kitundu ki yali abeera eyo Busoga eyo bayitayo Kidera Busoga nfudde nze Kidera ye mu disitulikiti y'Ebuyende Katonda wange eyo gye wabula n'ova n'okomawo ewammwe nenkomawo waffe Beki ate okubanga newaffe nali nsomokawo nnyanja era kwolwo Katonda yanyamba Beki basanga abaali baze okuziika ku nene ne balyoka banyamba ne bantwalirako ewaffe mbaaba ewaka natuuka ssaawa 2 natuuka bwe nti nasanga jjajja yamubuuza kiki mwolimu natumbuka nasaaba bukaata nkitegeera kati Beki sisobola tuula wadde ku ntebe yanina obulumi nengenda nembugumya nga amazzi okwenyiga mbaaba kati ekitegeeza olowooza omusajja oyo yavaako obuzibu oba waliwo ekirala Beki simanyi kituufu kyogola mbadde nsaba buyambi bwammwe bannange mu kika kyammwe olinako gwotegeerayo nti oba ono jjajja oba ssenga oba taata muto oba ani Beki nkubuulire amazima mu kika kyaffe nze bantwala mu kika kyaffe nga nina emyaka 15 ate twatuukira wasenga mu mata ga ssenga iri nti mama yali ampiteja sikundaga ki kika kuba nali nkimuteeka ne mugamba mama ndagaani ekika kyange kati bwandaga taata ne tuvaayo bwe tuvaayo okuddamu owulira essimu nti taata yakoze eki yafudde era yafa ku Lwakusatu ekika kyo tokimanyi nnyo sikimanyi nnyo
otero ogenda yoko singa babereyo n'omukolo oba kufiirwa oba lumbe oba kintu kyonna Bege saazi no mpulima nti no imanyi ne saazi nenda simanyi wadde na muntu njoba yuno tisobola ofuna enamba ye njoba ya kika kyange sirina gwe manyi Beki. Maureen kankubuuze mama wali mulamu? Mama wali mulamu. Bino byoyitamu ebizibu byonna mama abimanyiiko? Abimanyiiko. Bw'omubuulirako tasala ku magezi wano oba wali oba wali? Mama ye munange kati naye mukazi watu Beki nkubuulire mama wange tupakasa n'ekyokulya. O baba. Yukira mama wange naye mukazi watu aliawo bwatyo Beki n'otuuka we tusula oyinza ofuna ensisi. Katonda wange kati gwe kyofaako essaawa eno kufuna lubuto kuzaala mwana? Beki kyenjagala abawuliza banyambe manye ekituufu. Omanye ekituufu? Oba kituufu mpooza kika naye Beki bwe tuba nga mpooza kika ekituufu sirina kyemmanyiiko yadde. Sirina kyemmanyi. Ddagala kiri otera okunaabako ng'omukyala yenna? Ng'omukyala? Kale wangambako mikwano gyange bangamba mbu naabako simanyi obeeza onayoko bunene okudagala simanyi bukawunyira nanaabako obeeza akawunyira nenabako nebombo then abaana bangamba ntabulemu n'omunnyo. Kaakati eddagala lyaffe lye banaakugamba ebyaffe obimanyi tukola gwakwogera naye ogwokukola guba gugwo. Ye maama. Onoogoberera? Ye. Kale neeyanza okwogerako naye Maureen. Ye Beki. Kale babaye. Nange neyanza bayi. Kale. Ngawuliriza Bit FM ekintabuli ky'omuziki kyekyo omukazi wattu kyayitamu nga bw'akikunyonnyodde. Omuwuliriza wange.